Bebyenyanya okola nammwe mwebale nnyo mwebalyenna. Asebo kwetondera waliwo nga tuli mu kampeyini munnange bweneesimbawo naye yangamba nti muzeeyi okaddiye pekasi singanga olimba ate otereetanga magye lwa nsonga nze saali mmemba wa AFALU naye n'oluvannyuma tugenda kubuuza ebirala bitano oba tumaliramu ebibuuzo sentebbe tumalirize batugenda basisinkana maliriza okutanga yokubiri waliwo ensonga yabutimba buno buli muntu abwegaana eŋŋamba nti UNBS ebwegaana URA ebwegaana kiki ekiri awo naabuze ebuuzo mukkiriza nti waliwo kyegakoze kubanga omulungi omubi taba mubi yenna tugamba kati waliwo kino naye temuwadde eddagala lya ekigambo ekyo kyokka ebirala byonna nguzi okulaba nga obutimba bubeera wano asebo ne banyabo mwebale kubuuza bibuuzo kirungi nnyo okuba nti kyetwasuubidde bwe kiri ebibuuzo byokya nfunye abakulembeze bapya tubeera kutambula nabo ne nga twatambula dda wonoonya turesabidde ola ekiseera 2016 ennyanja yaggwamu ebyenyanja nnyo natuuka abantu b'endege omuweereza mukulu akadde tukyalina bamawe n'emikono ate nga n'ebibuuzo ebyo balina okubi nga ffe tusazeewo okugamba nti ffe omuntu yenna ne mukeera enkyali mwaffe mwena ne mufuka balwanirizi baddembe lya nyanja tetwaga kinyanja kito bijja kukula era tujja kubivuba twejjemu amalala temugenda kuvuba nyanja eyo Nabamukene nga mulina amalala tekijja kusoboka kubanga bonna abantu abavuba empuuta bwezinaggwayo bajja kujja bavuba Mukene oba mumubala mutya kiringanga omuntu agamba nti Nabamukene aveewo era nawe obutimba tojja kubuvuba bonna bajja kuvayo kuba balina sente abo era bajja kujja bakole amaato era ffenna tusiraane buli omu avuba ekyavuba n'obuvunaanyizibwa nga n'omulala amwagaliza abeewo lwaki ntalo so mu kisanja kino tulina pulaani gye tulina nti ffe tulowooza nti solution tulowooza nti eddagala lyonna eryennyanja eryo liri mu ffe munda mu ffe n'eryempuuta naye etteeka lya Mukene bwe tutalikkaanyaako minisitule eyinza okukola etteeka ligenda okukola statutory instrument egenda okufuga Mukene golofa beka saizi yakatuli egenda kufaanana etya mugenda kuvuba wa mugenda kuvuba biseera ki ebyo bigenda kubaamu naye ani agenda okubakomerera omusumaali ye muntu avuba empuuta ba byonna gavumenti ebyagala kitegeeza tulina okutuula tufune solution bali bwe bajja nti bazza okutukolamu mufanfe twamala dda twakkanya kino nakino nekino kyembamusa muteeka tewali gavumenti werwanyisiza ntesakanya y'abavubi nga basobola okubeera mu nyanja bonna nga bakanyiza nti ffe temututawanya muteekemu kino muteekemu kino muteekemu kino mukiteeke mu mateeka mulabe nti kituukirira ffe tujja kubeera mu nyanja ffenna nolwekyo tewali lwaki tulwana mu nyanja oyo kitibwakiriza fuleti omusuubuzi wa Mukene era amunoonyeza akatale bwoba omuyina ontegeeza akatale nkayina ensonga yange njagala kubuuza chairman wa AFALU agambye amaze ng'ekisanja eky'emyaka 7 era ngenza okunoonyereza nga yasaba n'amagye ku nyanja n'agaleeta ssebo chairman wali oleeta amagye ku nyanja gatandika okunoonya abavuba obubi bukyanga obeera ng'oyinza emyaka 7 obadde oyitako mu butale
bw'oba obadde oyitako mu butale ebibeera mu butale ebyenyanja ebito bivaawa ng'ate waleeta amagye ku nyanja. Amanya n'eddoboozi bampita mukyala Mmeme Rebecca Irene nga nze omu kakiiko akakulembera omwalo akaifupiyu. Ensonga ey'okubiri ssebo Mukama nze ndi mukyala muvubi wa Mukene. Era nzijukira twali Entebbe mu lukiiko ne tutuula ne tuteesa ne badimini baffe aba Victoria bonna baaliyo Entebbe. Naye kikwasa ennaku okulaba nga ebiteeso bye twateesa Entebbe tukomewo ku nyanja tubituukirize baabireka Entebbe. Kubanga ssebo kyeya Mukama waffe tetujja kwebikirira twefuula abalungi wadde tulina bye tusobya. Omwalo gwaffe guno ogw'Ekiyindi twatuukiriza bye tweyama Entebbe. Naye neewuunya bannaffe ab'oku mazzi Buvuma Nkatawa twasalawo tufune fishing holidays naye bannaffe ab'omu bizinga baagaana tebakituukiriza. Gamba nti memba wa AFALU singa bakukwatira mu kikolwa ekikyamu ovunaanibwa. Kino ekibuzo kigenda wakiramangu. Omwaka oguwedde twakwatira waliwo amagye gajja ne gakwata sitoowa wano kwanzenwa ng'ejjudde obutimba bwa sitiiru. Era omuntu eyali akozesa sitoowa eyo ng'ali ku lukiiko lw'olowooza yali vayisiwo. Musawa zino njagala okugulira ali mu pulizoni yaawa era ali mu kkooti yaawa. Kubanga sitiiru nvuba mbi ate oyogedde n'oyogera ku nsonga eyo. Amba pulezidenti atuwe amagye kubanga ffe twali tetukyasobola. Lwaki twali tukyasobola? Nti bannaffe abaavangayo okugenda okukwata ab'envuba embi baabattanga. Mu mwalo gw'ensibukamu Erukuba battayo omukulembeze omu. Ekalangala mwalo baguyita Kananansi battayo omukulembeze. Enkose baali basseeyo omukulembeze. So kye nali njogere wa pulezidenti tetukyasobola kuba tetulina mundu batutta kyali kituufu. Wabula si AFALU saali memba. Nze nyingidde mu AFALU nga maze kulaba ku byennyanja Nkunvuba bye yaleeta mu nyanja. N'olwekyo nkimenyawo omuntu eyagambye nti AFALU gwe wasaba amagye. Ebitulwanisa nabyo nga Uganda Police Marine njageza Marine yena Mugombe tugenda ku mwalo ne tugenda ne tupamya omwalo bamanya okudimya bawutatezo mu mazzi ngafa tujjamu engoye ne tudima mu mazzi ne tujjayo bawutatezo ne tumakinga sure omwalo gwonna tugutambude tujjayo bawutatu zonna ne tuzikuba naye tuba twakagenda bwetu tokuddayo. Marine yo kyekola egenda ku busoga eyo nesolosa ng'ekwata obwato obwo ne bamanya nti leero bakoze ku mwalo Kasaali. Bwate ne batugenda Kasaali awo ne batunda awo obwato obwo. So we tukoze leero bugenda kukyekya ku makya ate obwato bujjuddeho obungi we buti. Ne ziba nti omuntu asasula essente ku mwalo ogwo mu bizinga bya Buvuma. Kakati bwe yalinga asasula ne tulaba nti abantu abo zalinga 2,200 buli wiiki. Which means zikanaana omwezi ate ne zikola emitwalo 9 omwaka. Ne tukkanya nga abavubi nti tegujja kusoboka mungi ne gudda ku mitwalo 7 ne gukka wansi ne gudda ku mitwalo 5 olwaleero. Naye kisasulwa oyo omuntu apaakinze e Buvuma gwakyusibwa kubanga namwe muguweesa ebuyukwe parking fee mumuweesa ne Kalangala. Naye omuntu akusanga ku mazzi kuba kutegeera kwe ng'omuntu era nze kyendowooza nti tekiri ly'abaana mu tawuni kansi eyo. Kiyinza okuba kibadde Bwema naye kugenda okwadvisinga omukulu atwala Bwema nti ensonga eyo nkyamu kubanga omusolo ogwo guli ku muntu eyalandinze ku kizinga akolera ku kizinga ekyo era yawa ssente ezo omwaka. Kisooka Mwami Ssenfuma addeyo asome gye bayita Ordinance of Buvuma District. Ordinance ya Buvuma District mu mateeka nze nsoma mateeka mulimu statement enkyamu ezirina okukolebwa ku amendments era twakibawandiikira ne tubategeeza nti balina okwamendinga
to collect money on boats on trust. Baba makanga ekyo kikwate. To collect money on boats on trust. Amaato agayitawo ekyo kijjawo kyatugambye nti basolooza bagobye. Ekirala njagala okwogera ku nsonga y'omutindo gwa Mukene. Yenna ab'ebuvuma mulina omukisa, muli baddembe n'okwogera ebituyinza otukangamu. Kubanga ewammwe tulina information nti wali abakyavubira mu bidomola. Naye wano Mukene yasooka we yabeereranga batubuuza mbu lwaki olwaleero Mukene mwagaladde mu bidomola nga nedda yabeeranga wansi mu bbuutu. Njagala obbajjukiza nti population y'ebitundu byaffe yeeyongera. Mukene wedda nze omu ku baavuba Mukene ne nnyingira mu mazzi. Mukene wedda gwe twavubiranga mu Musonge yakwatibwangako omuntu yekka gwe bayita asitula ensawo okuyiwa muki mu bbuutu nga yayiwa yekka. Kati olwaleero waliwo ayiwa ku mwalo, waliwo ayoola, waliwo ayanika, waliwo akyusa. Mukene agendako emikono 6. Kati ekigambo silver fish ne bwolaba bamuyita silver fish bategeeza ku masa. Kakati Mukene agenda nakufuuka erinnya bamutuume copper fish kuba kati womutunuulira omutindo wa kitaka afaananamu copper. So obutakyusa linnya lya Mukene kyeyamaanyi tubasaba muzze ebidomola muki mu maato tusobole okulaba nti omutindo gulinnya ebuvuma eyo ly'abaana yo ne wa mwami Ssenfuma wanajjaanyirira era abantu abasuubuzi ne bamugula bbeeyi. Naye owokulwazi lw'Ekiyindi munnaffe abagonvu ennyo ne tutamukola ki ne tutafuna musomo. Tukoma omwezi gwa ssaawa 10 ne tutandika enzikiza nga ya ssaawa 4. Naye okusoomozebwa kwe tufuna naffe eno muba mwakawanika bwe muti ate ng'abawana amaato gonna nga beeyoola bano be baatuma ssente abatakoowa ate nga basibirawa ekasaali. Kati juzi Mwami wa Kabaka amwalamulirako ku ssaza ly'e Buvuma badde mu lukiiko olutema empenda okulaba nga ennyanja etereera naddala ng'ebyennyanja bidda mu mazzi nga twanukula omulanga gwa Ssaabasajja Kabaka gwe yatukubira ku lunaku ku matikira ge ag'omulundi ogwa 30. Ekimazeemu ebyennyanja mu mazzi tuvuba bubi, tukozesa ebitimba abamu bye tuyita kokota naye ffe newaffe ebuvuma tubiyita birindwe. Tukozesa obutimba obwo obwa monofilamenti obutakkirizibwa ng'ate buli mu sayizi entono. Obutimba obwo nabwo bukoze kinene nnyo okujja. Mpozzi waliwo n'ensonga endala abantu gye babuusa amaaso naye nga twali badde nga nayo tugisalira amagezi. Okuvuba Mukene si kibi kubanga Mukene kya nnyanja ate ekirimu ekiriisa ekigasa abantu baffe Bannayuganda. Naye tulina okutema empenda okulaba nti tubaako ebifo bye tuvubamu n'ebifo bye tutavubaamu, naddala ebifo ebizaalirwamu ebyennyanja. Nga ffe abavubi tumanyi ebifo ebyo ebizaalirwamu ebyennyanja tubimanyi, n'olwekyo tukubiriza abantu bonna ebifo ebyo okubyewala, tuvube mu bifo ebyo byokka ebitabeeramu byannyanja oba ebitazaalirwamu byannyanja. Awo nno kijja kuyambako okuzza ebyennyanja mu nnyanja yaffe.